mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza tenakyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogerako nammwe oba njagala ku magezi gammwe abawuliriza bange abalungi abampuliriza. Nina ensonga za mwana muwala ezantabuseeko. Nabagamba nti ekintu ekiba tekinnaba kutuuka wuwo oba nga gwe tokirabangako oba nga gwe owulira tosobola kikola mu mukwano. Togambanga nti oyo muntu musiru nnyo, nze sobola kukola kino, nze omukwano teguntuusa wano. Ffenna mu nsi nga nange kwendi, nze kennyini kamwa koogera. Tulina ebintu bye tukola ku lw'omukwano. Nga mu butuufu ate ggwe ky'olaba nti tosobola kikola nga wina ky'okola ate ng'oli ye bw'okimugamba ky'okola agamba nze awo situukawo. So buli omu alina w'atuuka mu mukwano. Buli omu alina by'akola ku lw'omukwano. Naye ngenda kusooka mbabuuza abakyala babatunda mu ddiba ki? Kubanga leero bye ngenda obbagamba njagala mubiwulize bulungi. Mwana muwala nabadde ndi wano ng'ajja ngamba senga bintabuseeko nsaba ku magezi. Ono omuwala yali akolera Kenya nga emirimu gye gyagikakkalabiza ng'afuna omulenzi oba omusajja. Omusajja ono akolera Kampala naye ng'asuubula Kenya asigana kwogera bintu biki byasuubulayo kozi tayagala mmanyika. Munne nga ng'agendanga okusobola ng'alaba omukyalo ono ng'amukwana. Kati bwe yagendanga okusobola they would meet up mu hoteeri ne bakola bye bakola like omuntu yandimaze olunaku lumu n'amala ennaku 3 then n'akomawo bw'atyo. So as the relationship grew ne basalawo okujja e Kampala omukyala n'ajja business n'atandikawo ka business ke eno e Uganda n'abagenda ne bakyala ewaabwe omusajja n'amuwasa. Naye agamba omusajja ono bwe yamuwasa yamutwala ewaka we. Bw'amutwala ewaka nga mugole wa wiikisi 2 ng'aleeta muganda we gwayita muganda we anyways tambulirawo ng'aleeta omukyala ng'amugamba instead of okufuna omukozi otuyambako ewaka kuba ffenna tukola nkeera ne ngenda nawe n'okeera n'ogenda tukomawo tukooye. Nina omwana wa maama wange omuto like maama we muganda wa maama we abeera maama we omuto ewaffe mu magundi amalala mawanga malala babaera bakuyita anti bwe bityo naye abeera muganda wa maama we yazaala omwana ono gwe baaleeta oba omuwala gwe baaleeta mu muwala mukulu wa myaka nga 20 ng'amugamba tubeere naye wano eno kubanga abali eyo mu kyalo badaga budaazi osanga n'okubeera wano mu kibuga gyabeera exposed afune n'omusajja afumbirwe so atuyambeko. Nga ono naye akkiriza nga baleeta muwala ng'abeerawo ng'atandika kukola mirimu. Omukazi terwalwa ng'afuna lubuto ng'azaala ngambye senga omwana nkati wa myezi 3. Bwe yamala okuzaala ng'omusajja amugambye ekirabo kye njagala okuwa okumpa omwana njagala genda wammwe nkwanjule nti kaali. Kati kuva omusajja bwe yamugamba nti njagala genda wammwe kwanjula mbulumu yali yeetiiyula mu kisenge ng'agwa okukapala ak'omunda akatali kake. Akayika n'empale si yange. Si yange ekintu ky'oba okimanyi. Teyabuuza musajja ng'asirika. Naye like nga bw'onabeerawo ng'okinyumyako ne mukwano naye I'm not so sure naye nkakasanga empale eyo si yange. Nina empale gye nasanze mu kisenge. Mu nnyumba tulimu abantu 4. Omwana omuto, nze, omukyala, then ne bba wange. Eyo empale weba si yooli kitegeeza eba yaleetebwa buleetebwa oba nga yajja buzi simanyi. Mukwano gwo mu lusagiro ng'amugamba naye lwaki togulayo ka kamera n'okateeka ewaka ka spy camera kalabe baani abayingira ewuwo. Mbu ng'agula kamera ng'agiteeka mu ddiiro. Nothing was caught on the camera after 1 month. Kateri ajja kyokka in this 1 month nga bamulaga nti mu kisenge kye nga bw'agendayo ng'asangayo bu lipstick ng'asangayo obuntu oba abakyala ng'acollectinga items ze bulungi. Teyanyega bba teyanyega yadde n'omuwala w'ewaka teyababuuza cause of course ono muganda w'ono. Kakati ng'agamba mbe mubuuza of course abagenda bigamba ani omusajja and in this process meeting z'okwanjula zitambula. Tayagala sabotaginga mbeera yonna ekola ki eriwo ng'asirika. Nga mukwano gwa mugamba lwaki tokateeka mu kisenge ne tumanye baba balaga tewaliiwo muntu ayingira osanga mulamu oyo abiteekayo omanyi bano bamulamu si bangu gwolinza okulobooza nti akwagaliza naye ng'oluusi alina omuwala gwe yali ayagaliza muganda we nga gwayagala kukulemesa ki maka. Omuwala agamba kaali ng'akwata ka kamera ng'akateeka mu kisenge ng'asirika. Mukwano wiiki emu bweti ng'omulenzi kiggwera ku buliri bwe n'oli gwayita muganda we naye ng'agamba nga yeetegereza g'alaba bibbo ono gwayita ye mulamu we
ng'ate yeegaddanga ne bbaawe era ng'alaga ne buno omuntu ng'abuplantingayo ng'akwata ka clip ng'agenda wa mukwano gwe nga mugamba but I'm not sharing it with anyone kubanga ebya media obimanyi ng'asirika mukwano gwa mugamba kati obeera otya ng'ono mulamu wo like beeyagala like nga muganda we byaddala naye nga beeyagala cause these things happen they happen ebintu gye biri oba mukazi we nga tomanyi kati we yamugamba ekyo mukazi we nga tomanyi then nagamba senga something crossed my mind omanyi osobola okuwangala n'abantu naye nga tokiteekangako nnyo ssira if things are well like tobeera okweraliikirira kuloboolereza bitaliiyo baganda b'omusajja bajjako ewe emirundi ebiri ye bukyanga afumbira omusajja yakakyala ewa b'omusajja omulundi gumu which is very okay naye mbu bwe yali akyaddeyo mbu yabuuza mbu ate baganda babeeranga bajja ono omuwala tabeerawo because they would not sleep they come see you and go kati then ono bwe yakyalayo mbulumu yali ayogera ne Nnyazala namugamba munnange n'omuganda gundi muwalawo oli gundi gyali eyo mbu kati ono kale ne yeewugguusa ng'alinga atakonekitinga na mboozi ono gy'akola ki gy'anyumya kati ono n'akitwala n'agamba wange alinza okuba batabimanyiiko nti ninayo omulamu wange ewaka after all si yamuzaala kubanga yamugamba si mwana wa maama we si mwana wa taata wabula mwana wa mugana maama we wange after all si yamuzaala naye n'akola ki n'akirekawo kati wano omanye ebintu ebijja otandika okukiriikinga ngamba senga natandika okukwata piisi ezo zigatta nga mbiteekamu investigation ntandika okunoonyereza ono omuwala yaani agenda kizuula nga ono omuwala si muganda wabwe tebamwinaako yadde akakwati mukwano nga kiraga oba kiringa ekiraga nti ono mujja we they were dating with this man omusajja n'awasa n'asitula ono omwana n'amuleta mu maka ge kati oba n'amugamba nti oba ki I don't really get it omwana nambuzi olina assets eziri awo nti nnyingi nti omusajja kale tugambe kale nti oba akubalako bya bugagga ng'alina byabala nangamba nedda senga siri mukyala mugagga inkola akasente ng'aka bulijjo akanyimirizaawo ninayo akapaloti kamu n'omusajja takamanyiiko obusente bwenkola just to sustain me n'ewaka ewaffe gyenva cause tetuli bagagga kakati ne bintabulamu what is the motive of okuwasa omukazi n'omuleeta ewaka ate n'oleeta mujjawe naye n'omuteekaawo n'obaagalirawo babiri abasajja nno temuwena obuzibu buli wano omuwala yangambye senga kuva nabitegedde it's been 3 weeks okwanjula kwange kubuzaayo weeks 2 okwanjula kwange almost buli kintu ekisinga kikoleddwa andi nange ensonza akasente ng'omukyala saidi yange etudde we have paid off staff like abakozi tubasasudde services tuzisasudde so ndi wano neebuuza kyokkola nkwate bino mbalage nti mbamanyi cause I can no longer stand both of them nina mood swings bombi zembalaga naye bubagamba I'm stressed out because of omukolo but it's not because of omukolo angambye senga simanyi kyakola amazima nange kennyini simanyi kyamugamba kuba nze namugambye nange ndi ku crosswords kubanga mwemanze simanyi bwemanze olinza okugamba nti kantwala oluguudo lwa vengeance omwami muleka nnyanjule bw'amala okunnyanjula nobe kubanga sisobola kufumba na mujja wange oba olinza okugamba kankole ki kale leka mbeerewo but mbeerewo ntya n'omukazi mu nnyumba yange so it is kintu kizibu nnyo kyetaaga okuwa obudde kyetaaga okulobooza ate ng'obudde tabuyina wabula nze kye namugamba ekintu kimu simanyi omukolo baaguleke tagusazaamu asite si bufumbo nti bagenda kubagatta mu kyaki nti bajja kwetaaga okugenda mu kooti okwawukana nedda this is a traditional marriage etali ntino nti osobola obutasayininga certificate if you want but I know they might send a certificate of marriage but balinza obutagisayininga abamu tebagisayininga so nebeeranga engagement abamu baagala bakitwalira awo bafune certificate so I really don't know zinamugala ekiwa kisoboka omukola asooka aguleke in that process kigenda kumuyambako okuprocessinga ng'avudde mikolo kikyazzaako ayatulire omusajja we kuba n'omusajja ate bwe ngamba nti akwagala nnyo olaba yatuuse n'okukolera omukolo because bw'obizza mu bantu abakulu abakuze era bagenda mugamba ebyo teri musajja w'omu bye bibatugamba munnange teri musajja w'omu n'omusajja kye yakoze olaba agenda nakwanjula omusajja takwagala takwanjula naye it is not on about okwanjula muntu bannange n'oleeta omukazi mu nnyumba alina access ku buli kimu ekyange bw'ondya ndowooza ekiro bw'osoba bw'ogenda naye bw'omulya
bwe tugenda ku mulimu ndowooza ng'osoba ng'okomawo nga mwerya. What is happening? So byebyo kakati nange nsaba mutuwabule mutuwe ku magezi singa obadde ggwe. What would you have done in such a situation? Embeera bweti wandibadde ogyeŋŋanga otya? Nkimanyi abakyala gye muli abakulu nga muyise mu bintu nga bino. Nze nsaba busabi Katonda bireme tutuukako like woba tebinnakutuukako mu lugendo olw'omukwano oleme ku experiencinga bintu nga bino ebishookinga. Simanya yayagadde muganda wange, simanya yayagadde ani, wano waliwo yali atraininga juzi wano weno wa Dubai wano eno mukazi wattu muganda we yatwala bbaawe. To make matters worse n'okumwanjula n'amwanjula naye nga mwana mama y'omu taata y'omu. Can you imagine? Bannange ebintu byesi byangu. Kale byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga commentinga bannange abasharinga mukola kya ttendo abasubscribinga banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. I really appreciate yeah.